n'okwetegereza bwe kiri nagundi jangwa kale n'abaana mwattu ate babayita mu kugema tebalabika abeero si babatwala misi kati nagundi kwata kubana mweyongereyo polampola babayita okugema obanyonya tosobola bbala nagundi maama waako yita eri mugende mu saalaani mpozi taata erisaawa yakuswala saalaani mugende tweyongereyo magali kale sebo kitange yesebo tuzze tuleese bino byonna ye nayekkiriza nti mukujja twayiseeko emmengo era onsonga eyaffe ndoope abange omwana tumukubireko mu ngalo ensonga ndoope newankubadde nga Obuganda buli mu kusagambiza ye Ssaabasajja agenda kuweza emyaka 30 weddu ng'atudde y'abajjajjaabe naye yagambye omukolo gwa Farooq Magala tajja kulekerera n'asalawo ajja alabikeko ku mukolo gwe abange omwana tumukubireko kitange yono nanyini ttaka atuuse yoyo Ssaabasajja ku mukolo asiimye kwali kitanga atawali kitanga wali taata wabawo mama mbukiri sanyo lya Buganda mama nabagereka ono buli we mulaba bati namwenyeza asinga kumulaba asinze kumwenyeza nze mama nabagereka sebe kitange katuma jangu bali tata katuma jangu bali anga bawuza bwakalo ka Buganda akadda akalo aliko nadini banange tumukobereko mugaro omwana alese mayi ya Uganda agenda dabalaba singo yiyo ulemezi njiraba mugerere ani yali agamba bululi yiri chadondo njiraba abatenzi zizi rukono kubereko mu Bugaro mapu ya Buganda agirese busiro yiyo njiraba monika ko kitange bangi bayinza okugamba bayinza okugamba twayise ku Nassa kitange bwe twatuuseeyo emmengo mpulira twasanzeeyo ekiwandiiko kyo nga kisoma bwe kiti mpulira Obwakabaka bwa Buganda mpulira ensabo ey'okuyimirizaawo emirimu gy'Obwakabaka bwe kiri twebaza taata Mawanda Shafiiki nkiriza zokuwuliranga yowaabano erusi gye tulaga bulijjo lya gavumenti ya Ssaabasajja omutima ogwagala Obwakabaka bwo n'obuwagizi bwo omwaka guno ogwa 2023 n'ensimbi z'owadde eggwanika eziweze bweddu omutima ogwo ataddeko omukono nga Mukama bw'anaakusobozesa nassaako omukono w'ekitiibwa Charles Mayiga ataddeko omukono ne Robert Wakwasibirwa bwe kiri omwoli amina omwana tumukwireko mu Bugaro sebo kitange ye naffe okutegeeza ddala nti ekitwa kijje mu ggulu wallahi bwe kiri naffe twatuuse atekkiriza bannange omwana tumukubireko mu Bugaro okuliraana omugagga ataddeza lwakiri olinaana omuti ne guvaako abefumbe mukikubire mu ngalo kkiriza ate taata naye atuuse eri Farooq asiime Farooq ate ekiwandiiko kineeno akimuwe naye oba ekyo beetisse kiki taata obuuza biki ebitakuliiko kakati musajja mutambuze ebisigadde kasooke ndette muwala wange ajje ebisigadde byonna tugenda bikola ewaddako inshaallah naye kitange nga muwala naba kujja ekita ekiwasa kyokireese kigira kiwummula wali ate tusooke tuyiseewo omwana omuwala kiteekewa amaaso ku lutimbe amaaso ku lutimbe dijja njagala nnyonyeza oluyimba oluleeta muwala wange Ramlah ng'atajja ng'avudde ekikyusa atimu kirasha gye muli tulinnyalinnyaawo mbalaba ente eroza tetudduseeko ente edduse olumaze ninawo muganda wange wano Kyaddondo yagambye teyiyo sallallahu alaihi wasallam tukuŋŋaanyiza wano nga nsonga ya bufumbo okusinziira ku gyemwatunyonyodde jakuzaako okusaba ebiganizo okudda eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah jalla jalaaluhu omukolo guno abeere nga agusaamu ekisa byereere
era mutambule bulungi. Nja kusaba mukadde waffe Imaamu Sebere mu maaso wano insha Allah, nze wembira ku muzindaalo bankukwasa nteekateeka egende mu maaso. Twongera okubaaniriza bakadde baffe mwenna abazze wano. Mu kiseera kino tulina abagenyi ab'enjawulo nga mubo tulina mukadde waffe Sheikh Ismaila nga kazimwe, ate nze ne mulaba njogera nga ndikomya wendikomeza, nze mukoddomi wange naye mumwina okulimalayo n'ebitiibwa byonna. Oyo ye mukadde waffe omukulu w'ettwale lino, era kumusaba okusalamu awaali insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Mukadde waffe Sheikh Imran Sali waali wano, kanaye muwe atole kusalamu insha Allah. Balina ebigambo byabwe naye basooke batole kusalamu nga kasenti weebali. Mukadde waffe kamwejumbira Sheikh Settuba waali ebimbali wano, kanaye musaba atole kusalamu. Mukadde waffe Sheikh Muhammad Kigozi naye katule kusalamu insha Allah. Njagala kubategeeza nti mukadde waffe Imam Sheikh Mwambale waali agenda okutembeeta mu kitundu kino, era naye kamusabe atole kusalamu andale. Nengedde mu luyo olutulumbye nga Sheikh mwali nze ndo muto wange sebo Sheikh wadde kamera ekutunudde mutola kusalamu. Yalina musikiti yakalina yekka wano, kujjako naffe abali mu kukizimba. Wa alaikum assalam. Bakadde baffe abaami n'abakyala, naye mubo tusobola kubuusa mukadde waffe. Bwe tulaba ente y'amagulu asatu ebadde ejja wano mukulu. Bwe tulaba ente nga y'amagulu asatu yeba yaffe wano mukulu, bannanga ab'effumbe mubakubireko mu bugalu. Twebalize jjajja mwami anakwatirako wano. Bwe kiri ate kikakasa nti gye tuleese ente. Bwe kiri nte yennyini kituufu. Kitange waliwo agamba nti jeriko buno mugende. Abaana bange ab'obulenzi babadde wanje eyinza ogamba agendako buno bwesikooti. Ojjukire gye bakwatanga nti ya formalini. Bwe kiri tuleese ennamu. Bwe kiri ab'effumbe mukikubire mu. Bwe bugalo bawulira ku sayidi eyo. Twogera leero muwala wange Ramlah yangu wako. Mukulu njagala okutegeeza omwana gwe twaleese Farooq Magala nkyerera chef. By profession. Ugambye otya? Chef. Atya? Chef. Bwe kiri buli ekiri muno mpulira ng'osomako busomi. Mpulira Chef Magala rice. Tumukubireko mugero omwana. Chef Magala sugar. Bwe kiri byonnaawo ate oteekamu empeke emu. Mpulira nezimbulukuza kiraatana wangi mubikigwe byogamba. Otuleetedde weebuuza mbe obwedda bali mugamba tebaleese sukaali, tebaleese mukyere kati guno mugaani aba ab'effumbe mukikubire mu ngalo. Balinganga bano abakatuliki nga bwekyaliwo olubereberye nakaakano olejjo emirembe ami era okayisiza buno obusawo busookedde ku mukolo gwa Farooq era bwe kiri taata omulaba. Bwe kiri olaba Chef Magala olaba Chef Ramlah uyo era bano bagenda kunyumirwa Laba. Olaba esimayiro yaabo olaba ne ku black and white basimayiro. Kitange mpulira kiriza iye waliwo gwali mukono gwa gundi twagulaba kiweewa yali kiweewa. Mpulira ebyatuukawo twabiraba bako bagenda okumala okgenda nga bataddemu lubaawo idi bateekamu lubaawo. Ogambye otya? Egwe muzeeyi white star katusumulule tulabe kiri era bwe twali eyo era bwakamada bagenda okusanga nga buki buti Farooq tatuswaza yaro tatuswaza. Kitange omwana agambye guno buli wogusimba ojjako emiti emirala 10. Ogambye otya? Lemon perfume de
omwana w'ono kitange nkuwadde bubiri mpulira omwana tumukubireko mu bugalo ono bonna okwiranga mugagga ataddiza bwekibanna bwe kityo ye mukulu nkakasa nti naawe olina omukyala nze mukulu abekubiri mu ngalo bwekiri ye mukulu ebyo bizoole nina aki 2 zokka mukulu nazimala nzimanyi kale mukulu alhamdulillah gye nasookera yanayitamu bwekiri abogezi bangi betulabye ku mikolo naye bannanga omusajja ono ayogera gattako nti alokopyoka kyekyandeesezza alokopyo